Olunaku lw'eggulo Simon Byabakama yabadde bataddewo obunkenke bw'amaanyi nnyo ku internet nawanga Honorable Joel Ssennyonyi wagenda okudenominatingibwa okuva mu race. Forgive them, Father. They don't know who them deal with. That is total trash. Kiddamu, your trash. Ne bakeera ku makya ne bajja mu Honorable Joel Ssennyonyi. Ne bakeera ku makya ne bajja mu Council Lewis Lubongoya. Tebawona. Kiddamu, tebawona. Munnayuganda nakugamba tulina ekintu kye tudiringa nakyo. Sometimes njagala nnyo mbalage ekintu kye tudiringa nakyo. Ebintu bino ebikolebwa, ebintu bino birina okukolebwa okulaga nti revolution eno etambula. Senga mu 7 ne system ye tebakola bintu ebyo kitegeeza revolution eno ekonye. Nkiddamu, senga tebakola ebyo balina kukola kitegeeza system eno revolution eno ekonye. Wabula ekyatuleetera okutandika revolution eno senga bibeera bikolebwa omanya revolution etambula nga etwagibala. Ebintu bino system bwete webadde operating okuva ku creation yayo. Wabula olw'okubanga essaawa eno Uganda is undergoing transition, Uganda egenda mu transition, ebintu bino bitandika okukola ki okuvaayo kubanga mulwanyisa system eyo gye mwagala ekoleki eveewo muzimbe system empya. Kati gwe munnansi ebintu bino wali tobirabanga. Elias Lukwago, Kizza Besigye, Mathias Mpuuga, ba Norbert Mao, they were agents of Fisadi democracy nga bakulaga nti bali muki balwanyisa government, yet in actual sense ono ya creating a system ya electoral commission ngefavoringa ye NRM and opposition have been NRM. Kutemeretemere okitegeere bwoti. System eyo bagizimba bakugamba nti si eyalimu aba opposition n'aba government okola ki okukola constitution gye tulimu awa amendment ey'omwaka gw'1995 eya Museveni nakugamba eryo ddame lya Museveni. Kati yo kwagala okusiriwaza international community ne ba funders ba Uganda kubanga nakugamba tuli mu kintu kibaita colonial administration system mwe tuli. Otegere kintu ekyo. Era colonial administration system ene etambulira ku democracy ne human rights. Kati yali akimanyi ndi okufuna legitimacy ku United Nations n'okukakasa nti United Nations charter ze yasayiningako zitambula bulungi, yali alina okuzimba ekintu kye tuyita fake system oba Fisadi democratic system yagizimba yeyo. Electoral commission always operation yaye badde bwetyo nge operating under the system nti Museveni bayagala bayitemu be bayitamu bwekityo bwe kibadde batayagala kuyitamu tebayitamu. Okugulirira abantu it has been through coercion nti bakukaka bukasoka kembera wabula luli olwokubanga ffe twali tetubiwadde attention ebintu bino twalabanga omuntu ewamanyi nnyo mu kitundu era bamulekedde ne exchange ya sente byalinga bibaddemu mu system. Nessaawa eno kyolina okwebuuza gwe Munnayuganda lwaki olaba ebintu bino n'obiraba nti bitambula bwe biti. Lwaki Simon Byabakama asazeewo yeyambule oba kuswala kubanga Simon Byabakama takyalina kyakyasobola kudda yaswala dda ka underwear kayambadde ne tukalaba nti kayero. Kati that is how the system works. This is the bad news I have for them and the good news I have for you. Ne bakeera ku makya ne bajja mu Honorable Joel Ssennyonyi tekirina kikyusa ku eno revolution kubanga ki nakugamba unless you are a politician that is why you give a lot of attention to the MPs and the councillors down. Lwaki nti kati gwe obeera omanyi nti bano bagenda okukyusiza ebintu in actual sense no tebasobola. Okitegere ekintu ekyo. If we are still operating under the same system ne munaakwata ba Honorable Joel Ssennyonyi 1000 ne mbateeka mu parliament teri kibagenda kukyusa teri. Ne munaakwata ba Council Lewis Lubongoya are still under the same system, the system is going to eat them egenda kubalya. Okitegera. Naye ne we tunaakwata bakapere baffe ne tubateeka mu parliament kapere ono ngamba ono kapere wa National Unity Platform ng'ali under a system eri managed obanga etambula bulungi nnyo ng'erina obukulembeze obutuufu. We are going to make the best MP in the hood. Kapere is going to be the best MP. Kati bano lwaki bakola ekintu ekyo? Ekintu kino bakikola kumala mugwe maanyi kubanga baategeera nti international community oba abagundi ba democracy baba gwamudda. Yensonga lwaki wali eri emabegako omwami omwamulaba ngadduka mu kabinja kannaamu nga Bungereza emaze okumugambako nti mukulu ebyo tetugenda bikkiriza democracy tabira baitu nga bayita mu Lord Bellingham era bamutulya n'olukiiko olulamba parliament ya Bungereza ne House of Lords n'esalawo nti egenda kuwagira opposition okulaba nti Uganda efuna change. Kati n'ategeera nti ogwo omupiira bagumukubye n'ayingira akabinja kannaamu. Then number 2 tuyina omuntu gwe bayita biggest funder naamwe yakayingira ng'ali ku colonial master gwe bayita Bungereza eyatuleetera colonial administration system gye tuyita democracy. Omwami ono ne bakyaliibe mwe badde nga batusirwaliza okumala emyaka 4 yet
emyaka 25 nga batuga ntulina opposition emuvuganya naye nga teriiwo okitegera so wetwamukuba wali kwe kuyingira akabinja kannamu nga takyasobola basiriwaza nti ono Democrat nayingira kannamu okulaga kikyali yo ne tumukuba ne tumuterezeeyo mu mwaka ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa October omwaka gwa 1962 Uganda yasayininga ku kintu kye bayita American Foreign Policy nga eno yasayiningibwako by then JF Kennedy yali president wa United States of America nga tusayininga kweyo agreement wabula omwami ono wetwagendayo ne tubaproving nti omwami ono si Democrat nga we yeebuzaabuza ono omwami dictator ne tumukuba ne tubalaga nti dictator yennyini kye baakola ki ne bamugamba mukulu siwe bigenda okubeerero eno si maanya yankoko Democracy takola bwatyo mwajjukira nga ne mutabani wagezaako okumwegeza mbu afulumya ambasada waaki afulumya ambasada wa America ne tumugamba geza bakuwaanawaana okitegera geza bakuwaanawaana mark the word nti twamugamba geza bakuwaanawaana underlining ngenda kakunyonyola awo mu maaso otegeera omwami ono kiki kyali mu kuzannya ate nga nkukakasa agenda kufiira mu geemu ye omwami owe tumukuba yayingira akabinja ka BRICS nakugamba it is an economic bloc against the American dollar America which ebadde biggest funder owa fake democratic system omwami ono mwabadde aliira ssente okitegeera ekintu ekyo ati wadduka mwaka akabinja ka BRICS eyo nabanga amaze okweyonoona yenna yeesaabye empitambi okitegeera ekintu ekyo kati ne tumuteeka wali then wetumala kali akagambo kenakugambye underlining kenkuleetedde wano omwami ono ekintu kyakola ali mu kubasiriwaza balina tteeke gye bali mu kutambuza nti akalulu baakabbadda beba electoral commission bebasalawo ani yeesibawo ani ateesimbawo gye gye baliko kati bali mu kusiriwaza bakulage nti system erina kukyukira kuba MPs bakwate obwongo bwo babuteeke wali oleme okufokasinga nabagamba nabasomesaako box emu eyankubyamu gyejjukira nakugamba nti fokasi yaffe yonna ebeera ku box emu time just ebeera time wetunaatuukirawo mujja kuba mumaze okukakasa titebeera box wabula zino endala tuzikozesanga pounds okugezaako okukola kyokuzanya ekintu kye bayita defensive okitegeera ekintu ekyo defensive we cannot put much of our focus kuoyo oba jjeyo Honorable Ssenyonyi amugjeyo oba jjayo Kansole Wisiri Lubongo yamugjeyo ajjeyo buli gwayagala naye nakugamba alina eppeesa lyatasobola kukwata oyo n'obwannakyemalira bwe mumuwaanawaana tasobola kunyiga ppeesa lye bayita His Excellency Kyagulanyi kubanga naye akimanyi nti revolution etambulira ku emitwe ebiri omutwe ogusooka gwe gwa His Excellency Kyagulanyi that is the leader of the oppressed Ugandans then naye kennyini that is the leader of the thieves kati it is us versus them buli side erina leader fenna tukwata leader waffe ne tugamba ono yagenda ne tuteekawo ekipawa kukakasa nti leader waffe atuukawo wali nabo batyo bakola kati olw'okubanga system ye ate akimanyi nti abantu gye munaakoma okubeera abangi ne muyimirira under the leadership of His Excellency Kyagulanyi mugenda kuba overpowering kati kikyakukola ayagala akomyewo eri enkola gye babadde nga bakulaga nti akalulu baakabbadda in actual sense akalulu tebannakabba tayagala mwe mulonda aba discouraging ati kati Munnayuganda abiri agambe olaba bajjeemu Joel Ssenyonyi ate kati tunaakola tutya ebyo byaliko system tekyukira ku Ssenyonyi however good he is system tekyukira ku Kansole Wisiri Lubongo however good he is no it does not change on the councillors fe tuyina lastise not Simon Byabakama wabula because Simon Byabakama tumwambudde nti neka andawe yakalaze nti Kairo takyaswala kati aswaza buswaza yasala wakole kubanga Uganda emaze okukakasa nti Uganda teri ku musingi gwa democracy okuva kubali abagikola okuvira ddala mwaka gwa 1894 kati ezo factors zonna eziba nti ziganye mu favoring kati kikyali mukola ali ku fact emu gyasigaza such that you don't rise to vote in big numbers nga 15 tugenda kulonda His Excellency Kyagulanyi in big numbers tulonde His Excellency Kyagulanyi Museveni asobola okuvaako n'akalulu asobola akalulu akangi tebakabba kati gwebuze lwaki bina bikola ku last minute ayagala ku discouraging nga kyali mu kukola don't give it a damn nakugambye ebyo nze sijja bipostinga mu Simon Byabakama lwaki ojja mu Ssenyonyi Honorable Ssenyonyi never kubanga ki tosobola kunzanya bwongo boy awo mwerimba Munnayuganda akalulu tebannakabba tugenda mu by election bonna be badenominate nze nga bali qualified
bagenda kudda tetumuwa kyayagala ajje mu buli